375 erimanya Kayongo Hakim kwogenda okuyitira munnange okwekwata ekifo kyo ku final z'ensi 5 y'omumanyi nga 29 omwezi ogwokusatu tujja kutegeera ani omusiitanyi wa Pearl of Africa Radio 2025. Mu nsiitano y'omumanyi eno tuli ne bannaffe aba Century Properties. Abo bagamba nti badiringira mu nsonga za ttaka nabwe kityo gwe wenna mufuna mpola ali eyo bano bategeka bibuga by'abamufuna mpola. Ku kakadde kamu kokka ogenda kubeera nti weefunira poloti ove mu bupangisa kale omukisa guno ogenda kugujjawa ku kakadde kamu ofuuke Land Road nawe ove mu bupangisa beera nti onoonya aba Century Properties and Real Estate Uganda Limited mu bwangu ddala obeere nti ova mu bupangisa ku kakadde kamu okasobola owa bodaboda okasobola owa taxi okasobola mukyala oli mu katale osobola akakadde n'ofuna poloti. Sigamba nti balina za kakadde zokka ne bw'oba ggwe osobola kusonda miliyoni 7 oba 10 oba 2 oba 5 oba obukadde 100 zonna bazirina. Ate gy'okoma okulinnya mu ssente gy'okoma okulinnya mu biwandiiko balina amataka g'endagaano balina ag'ebyapa. Oyagala kyapa Century Properties Real Estate Uganda Limited babeera ne estate empya buli kadde ku nguudo ezifuluma n'eziyingira Kampala. Oyagala ku luguudo lwa Bombo Road, oyagala ku Masaka Road, oyagala ku Jinja Road, oyagala wa Hoima Road, bagenda kubeera nti munnange bakufunira poloti. Ogenda kubasanga ku ofiisi zaabwe Nansana balinawo office kwotegeera nti bali ku muzuuli saana. Sigamba nti ate natuusa ofiisi nzigale ng'obalumba ku ndala ng'obalumba zonna ofiisi zaabwe ziba nzigule 24/7. Century Properties balina ofiisi Nansana, balina ofiisi Seeta, balina ofiisi Sonde. Mwabakwata saidi eno eya Namugongo, Bulindo, Bweyogerere mugende ku ofiisi Sonde. Gwakwata ku Masaka Road ogenda Nsangi, ogenda Kyengera, ogenda wa genda ku ofiisi yaabwe esangibwa Busega opposite ne Happy Boys awe basangibwa. Then gwate akwata mu bitundu eri ku Jinja Road ojja kubasanga ku ofiisi ey'Eseeta. Webali nnyo Century Properties. Enamba y'essimu giwandiike ngisoma mpola mpola osobole okufunamu poloti weeziri 0700 65 86 10 0700 65 86 10. Ne bw'oba tonnaaba kufuna wogula tonnafuna sente zigula omukyalo oliwako owuliriza wandiika ennamba eno mwami bwadda mugambe Century Properties eyina poloti masavu za kasente katono ddala. Omwami mugambe kuba kweyo ennamba osaana okugimuweereza ku WhatsApp n'omugamba nkubira kweyo ennamba bw'anaakuba bo bajja munnyonnyola nti afe tutunda ttaka weeriri 0700 65 86 10. Gwe gimuweereze mu inbox omugambe mwami wange kuba kweyo ennamba y'essimu bakunnyonnyole 0700 65 86 10 ye Century Properties and Real Estate Uganda Limited. Tetukoma kwabo wokka tuli ne bannaffe abatwahira online school bakugamba bagenda kusomesa edini busiramu nga oyita ku mutimbagano Twahira Islamic Center Online School bakugamba baze kubeera nti bakujja mu butamanya omanyi obutamanya bubi ignorance. Kakati bakugamba edini busiramu ogenda kugisomera ddala Qur'an ey'ekitiibwa naawe otandika okugisomera ddala ng'obikkula bubikkuzi bagamba bikkula wano n'obikkula n'osoma nga towejjesezza. Bakugamba ekyo bakimaliriza dda myaka gyonna babasomesa. Oyagala kusoma ng'osinzira waka oba ku mulimu gwo kisobokera ddala nga totaataaganyiziddwa totaddeemu transport genda okomewo nedda. Kakati bakugamba kyangu nnyo osomera ku WhatsApp, ku Zoom oba ku Skype. Tuli ku mulembe gwa digital. Twahira Islamic Center Online School bakugamba balina ne courses endala nnyingi ze basomesa okuli Yasaruna kosa ne Arabic language ne Swala byonna weebiri ogenda kubeera nti obisoma. Kyogenda okukola kyangu nnyo kuba ku namba y'essimu eno weewandiise ne Twahira Islamic Online Center. Bakugamba bakubire ku 0708 38 46 04 0708 38 46 04 oba ku 0773 19
07942 weerezako WhatsApp oba okube 0773198482 be bannaffe abatwahira Islamic Center Online School bakugamba beera nti obatuukirira ate osome eddiini Usiraamu. Kakati gwe wa boda boda oli awo wanisa amagulu ku mayembe omutwe gutadde eno kumutta basabaze babuze ogamba omuntu ajjeewaza agenda okulya olwaleero leero nga terutambudde bulungi okyabeera mu mbeera eyo paka ng'ofunye application gye bayita Union app n'ogiteeka ku simu ye ya smartphone data gw'omalira ku TikTok data n'omumala ng'ofuna basaabaze babakuyiranga nkuba oli ludda wa Hakimu genda ofune omusaabaze ali ku luguudo bwe ruti genda ofune omusaabaze ali ku luguudo bwe ruti genda ofune omusaabaze ali wano na wano bakugamba bannaffe aba United Border Border Riders Cooperative Union ekibiina ekigatta abavuzi ba boda boda ne sako za boda boda mu Uganda bakugamba genda obeere nti ofuna application gye bakuleetedde empya ey'okuyambako kufunira abasaabaze wonna wooli mu buli kasonda ka Uganda oli mu nimiro oli mu dduuka oli mu office oba oli mu katale nawe omusaabaze giteeke ku simu yo egenda kuyamba okuconnectinga ku boda etagenda kubba boda boda gyogenda okulinnya si yeno gyolinya kiro saawa 3 wa boda n'omuweetaano n'abanga amulisa bwati ku ttaala okuwa balance n'asimbula n'osigala ng'ogenda tambuza bigere bye bayita banno change abo tubawonye kati ketufunye Union app gidownloadinga giteeke ku simu genda ku Google Play Store ogenda kubeera nti ogifuna bulungi ddala kyogenda okola kyangu nnyo gwe wa boda boda kuba ku namba y'essimu eri 0800 280 025 0800 280 oba ku 0200 980 025 be bannaffe abo aba United Border Border Riders Cooperative Union abakuleetedde Union app. Abaana basiiwuuka awaka bannayiba babagobaganya muddeeyo mugende wammwe bulabe bonna busiiwuufu genda ogule Prestige Margarine olumye bannayiba emigaati gigenda kubawoomera abaana gy'ogula tebagenda gimenyaamenya ate ng'abaana bo bagenda kunyirira famire yonna egenda kuvaayo ng'enyirira tutandike kuleeta kafaananyi nti before and after before nga tonagula Prestige after ng'omaze ogula Prestige Margarine siyaji wa mulembe mufune mu maduuka ne supermarket okwetoola eggwanga lyonna. Abali mu kikuubo gwayagala okusobola genda ku Chapa General Enterprises opposite ne Nambusa Arcade Prestige Margarine muwoomu awunya bulungi osobola muteeka munva osobola muteeka ku migaati osobola muteeka oyagala osika chapati teeka mu Prestige Margarine osika sumbusa teeka mu Prestige Margarine ojja kulaba business bwetambula genda omwefunire maduuka ne supermarket okwetolola eggwanga lyonna. Tropi Hijja and Umura savings account weeri nnyo okuva mu bannaffe aba Tropical Bank bakugamba todda mutereka sente za Umura mu kabookisi enkuba ejja kujja oba akasuwa emmese onaagenda okugira ng'emmese yagwa mu ssente ng'emmese yagwa mu ssente zonna n'ezirumaaluma ogenda okujjawo ng'ojjayo bisasiro bannaffe aba Tropical Bank bakuleetedde Tropi Hijja and Umra savings account ogenda kuteekayo mpola mpola bw'onootuuka ogenda okukola emikolo gya hijja oba umra oba gamba mu mpe zange ate bakwongerezaako bwe ziba teziweze bannaffe aba Tropical Bank nabwe kityo genda obeere nti oggulawo account eyo ku 50 zokka zijja kubeera $5 mu abategeera olulimi lwa $, obeere nti oggulawo Tropi Hijja savings account egenda kuyambira ddala okutuukiriza emikolo egya hijja ne umura. Kyogenda okukola kyangu nnyo oba kuba ku namba y'essimu eri 0800 205 510 0800 205 510 ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala. Nsambya Furniture Center entebe eri mu nnyumba omugenyi ayingira n'agawa ye kiki alunda mmese entebe zifulumye ze zikaddiye ofune empya. Nsambya Furniture Center bakulembera omukulu amanyiddwa nga Kikomeko Abdul bakuleetedde furniture w'omulembe oyagala sideboard oyagala chicken cabins oyagala meza ya mulembe oyagala kitanda kya mulembe kitanda kinyeenya okituulako na butuzi ne kinyeenya genda ofune kipya ate nga kiri ku mutindo. Entebe ez'omulembe bazirina
choba okola kyangu nnyo naawe omukyala ng'entebe olaba zikaddiye omwami muweereze ennamba eno mu whatsapp omugambe kubakweye ennamba bakubireko ye bw'anaakuba bajja mubuulira nti ffe tulina entebe ez'omulembe jangu ozirabeko ne bw'ogenda bugenzi wali ku showroom yaabwe ensambya ogenda tuukawo olabe entebe ez'omulembe 0752 16 77 36 0752 16 77 36 ojja kuba oyogerezeganya bulungi ddala ne Kikomeko Abdul Ntake Bekare omugati nago genda ogufune guleetobwa Seruganda awaka ojja kulaba obwana bwonna nga buli happy bubuukabuuka mu ddiiro daadi aleeke bukulengerere ne manya nti oleese mugati gwa Ntake genda ogufune oddeyo nagwe waka ebintu bitambule. Harris International bakugamba tolaga abantu nti osiiba tobaleetera bana abatana bakusiramuka kubeera nti bagamba basiramu nga bawedde mu nyamanyi mu kisibo. Rock Bomb Energy Drink agenda kuyamba okuzzaamu amaanyi oleme kuyongobera oli mutala weehosumagira mbu nkooye nnyo. Rock Bomb Energy Drink bagamba genda omwefunire ne kajuice ak'omulembe bakuleetedde Ona Juice genda omufune. Harris International bebamukola balina n'ekyokunywa kye bayita Mega Blast nakyo kijja kubeera nkikuyambira ddala. Kansembyewo bannaffe aba Tawakal Travel oyagala genda kola mikolo gya hijja ne umura abeera nti obeekwata basanga bali ku Magoba Shopping Arcade okulinaana Masjidi Magoba ogenda okubasanga waliwo offices zaabwe zino ennaku ze tugendamu 10 ze tulimu 10 ez'okubiri ne 10 erisembayo balina enteekateeka ya umura ogende ennaku 10 ziri Raida Tulkadir ogifunire Makka oba Madina kyogenda okukola kyangu nnyo batuukirire bagenda kutambuza bulungi bannaffe aba Tawakal Travel kw'ossa ne MTN everywhere you go bagamba bo balina eddakiika ne data bundles ate ne internet etavaako oba network ezitabulaabula oteekako data GBM neggwako mu sekendi musanvu laga you've used 100%. Ebyo kwemuteni tebiriiyo data wo ogenda mukozesanga bwe wamuguze internet ng'eri stable bulungi nabwe kityo weeyungeko MTN everywhere you go. Abasiitani weebali bonna Imam Ahmad Sulaimani Cheyune akulembera tiimu ensiitaanya waali Mumbejja Frida Mazzi Kalani ow'ensiitaano naye waali kiki erinya terikola ssente eryaki eryo lyoyogera erya Kalani gali tegakola ssente Mumbejja Frida Mumbejja Frida likola ssente eryo lyoyongerako terikola ssente Mazzi terikola ssente eyo sirya ssente erikola gwegamba ate erizirya gwegamba ntalamule entalamule erizirya Mazzi nga tugenzeko eyo omukika tulinako kumanyagana okwa famire sente zo ziriireeyo nsanyusa okulaba nange okulabako sebo tubuulire olusiitaana lwaleero tugenze ku mutendero gwokubiri basomoseddwamu tuyingidde olunaku olusooka mu mutendero gwokubiri ebikyuseemukko katonotono si byonna ekikyuseemu kibagambe ne bano nti kasita weetantala n'olonda ekibuuzo nga tokyekakasa bubonero bubiri bukugibwako kasita owalampa omweramanyi omuti gwa kibeere manyi kibeere aliko amaggwa mangi nejjirikiti oba omweramannyo obubonero bubiri buba buvuddeko mpuliramuwulira simanyi bwe gufaanana omuki omweramannyo ate onaagusangawo so kati alyo lyetteeka erimu ekugakyuseemu lyerimu eryongeddwamu ekirala wano wetuli kasita olwayo obubonero bwobugibwako busalwako kasarwawo okutuuka ogamba essaawa 7 jangu nga 8 zaakawera ziti obubonero buvaako jangu okusooka okukakkanemu nga tunayingira mu studio then waliwo ekirala ekikyuse yemamu ajja tubuulira naye byasuubira ebigenda okukyuka ku mutendera guno gwe tuliko Imam alhamdulillah wabihi nasta'in wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli wano mu studio za Pala FM mwezi guno gwa Ramadan al-Mubarak. Ebyogeddwako ebikyuseemu lwakuba kati wano tulaga ebibuuzo badde bagamba bibadde bikakali ne bwe ziba ttiimu za mupiira bwe ziyitamu ne zigenda ku lutendero oguddako ate omupiira gweyongera okubeera omukakali n'okunyuma
kubanga oli osanga etimu yatendereza buli eyitako eba y'amaanyi babikojogo baba bavuddeko ne busigaza ttiimu ez'amaanyi kati wano wetulazire wajja kubamu kasitiiru katonotono mu questions naye tewali buzibu temutya tulina abazanyi balungi nnyo bato bali energetic ate nga basomi ba bitabo inshallah kukula lyo omuntu wa bulijjo tutandike buli omu ennamba ye kankusooka mba kwanjulire nga tetulina abana bonna basobodde okujja leero tulinako Ssengo Husna okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School Abdul Karim Sulaiman Sentamu okuva e Kawempe Tula tulinawo Kisame Yunus okuva e Mutongo ne Muwanga Ismail Senyonjo okuva e Wakiso ono Kisame Yunus awuliriza nnyo radio mashallah bonna bana bazze kakati waliwo omusiitaanyi omu agamba alina ekizibu okuwulira agenda kukozesaako headphone bw'anaasembera wano ye Muwanga Ismail Senyonjo okuva e Wakiso naye wali so kati abasiitaanya balala ye bwe mubulaba nga ataddeko headphones nga bamusoya kajojijoji w'ebibuuzo temugaa nti tumuwadde nga bamusiitaanya ebibuuzo naye basiitaanya banne era alina okwambala kubanga asobola okulonda so si nti tuba tumubbira olwo yalowooza nti bali mumubbira tuba bamuwadde ebyokumatu alina obuzibu n'okuwulira kwe era olumula gwatako omuzibe wano wamuwadde erinnya lya Kafiifi ndijjukira bulungi lwaki tukwata ku pulaani ansobedde kafiifu ye muntu eyazaalibwa ng'alaba n'aziba wabula eyazaalibwa nga talaba totale ye ama kati ffe byonna tubitabula naye mulaba byawula mu luzungu bonna bayitaba bulayindi naffe eno bonna tubayita muzibe naye oluwalabu nedda lugagga era bakubuuza oli ama oba oli kafiifu noddamu nti ndi kafiifu amakulu nazaalibwa ndaba wajjawo ndwadde awuliti sokwata amangu butandika ku Qur'an atujja kuba bbeeyi nnyo kati gwe weesibye mu bwavu namba emu nali naŋŋaanya okuba omuwala namba yalonze oli bamuwa amatu naye ganaatuukako eyo gyali ajja kusembera bw'anaasembera ng'ateekako amatu ge bannange tulina wano munnafoomu okulira kwe kulimu otufuna owulira bulungi baasi kale kaakati tulina namba emu mwana muwala wano kazungu muzungu gwe tuli naye wano katuwulira amannya ge negyava ne namba ye namba emu ng'erinnya lyange Ssengo Husna Abdallah nviiridde ku Madina Islamic Secondary School Nsangi kati natusooka na Qur'an tuwulire oba nasoma bakolinsi oba bikulaba batume enda kusoma surat Al Imran kati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ما شاء الله sigalawo twayidala ebibuuzo byolumu byonna ove wano rawundi esooka Qur'an ogimaliriza kaakati tutandise n'ebibuuzo ebigamba bwe biti ekibuuzo ekisooka tuwe enjawulo wakati wa basahaba baali babiri babayitanga bazayidi batwawulire basahaba babiri bazaid tuyina Zaid bun Harith ne Zaid bun Thabit Zaid bun Harith
eya Hajara n'ennabbi yagenda n'ennabbi Taif okola daawa Taif. Zaid bin Harith yagenda naye era nga y'omu eyasooka okusiramuka mu baddu. Then Zaid bin Thabit wakoze dde obubonero kubanga ogyeko muno omutonyola n'amanya n'ogatuwa agaawe. Zaidi bali babiri, Zaid bin Harith, Zaid bin Thabit. Zaid bin Harith ye jeno yaliko gaadi wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakuba bonna amayinja Taifa. Naam, ekibuuzo ekyokubiri, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina ttiimu gye bayitanga bakutabul wahyu, baamukoleranga mulimu kyabo, bawandiikanga Qur'an. Bamu obubonero butaano. Namba 2, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Kishinga bwe kutempe bwe kuyiseemu otidde kiki? Stidde. Mani Abdul Karim Sulaiman Saintam namba 2 okuveeka empettula. Kale tandika n'ekitabo kya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. بارك الله فيك ما شاء الله. Eddoboozi lisajja nnyo naye bwe mutunako olaba nga tannakufuuka musajja kiri awo. Kakati tuli ku namba meka? Namba 2. Namba 2 tulina oganye nti amannya Allah tuwe baraka mu musaafu. Kurani musome ne mu ajati yasome bulungi omusaafu. Ni namba 2 ke tulina ye. Kale babulire enjawulo wakati ba sahabiya abakyala baali babiri nga bayita Hindu. Batwawulire basahabiya babiri omugwe bali bayita Hindu bint bali bamuyita Hindu binti Abi Umayya radiyallahu anha, ngoyo yali mukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omulala nga bamuyita Hindu, omulala nga bamuyita Hindu binti Utba. Bakobonero. Barakallahu fika. Hindu binti Abi Umayya oyo mama, mother of the nation, mukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omulala Hindu binti Utba yali mukyala wa Jeno Abi Sufyan. Naye kaso yawudde amannya obonne badde obuko. Kale tweyongeddeyo tuweeyo amannya ga basahaba babiri nga bali ku ttiimu ewandika Qur'ani. Basahaba abamu ku baali bawandiika Qur'an kwaliko Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, ne kubaako Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu. Obubonero babukuwe butaano. Barakallahu fik. Genda obumulemu. Namba meka? Namba 3. Kozi wange mukanika amasanyalaze? Nzijanjaba abantu, ndi musawo w'abantu. Lulina ni kutadde mu bisolo? Luli wali mutadde mu bisolo. N'obukayo? Kozi gwe kintu? Nze Kisame Yunusu, Tata Zainabu nga nviiridde kunya emutungo, ndi namba 3. Basi. Kakati basawo banno bali mu by'okujjanjaba. Bategeeze nti n'omusawo aba ku Qur'ani ebiseera. Obubaka kambutuusize ddala.
Qur'ani mwe muli okwesiima kw'edduniya si bwotyo tugenda kuwuliriza gwe nga soma tujja okumanya nti abasawo bajja si bwa bigambo kati bwona osoma nga tumanya nti gomala okuba empiso ojjayo ne ku Qur'ani n'otunulamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Owai, masha Allah. Abasawo bamediki tebatera kusangika nga omusaafu musajja bwe gutyo. Ne basoma machuwa baba busy. Bani Qur'ani ani atali busy. Fena tuli busy. Kale kulikayo mwanange we bali kuba Qur'ani biseera bannange Allah yakola Qur'an al-Karim omuntu atajiwa biseera bw'atandika okusoma aswala buswazi era awulikika nti tajiwa biseera. Qur'an yote yerimba tosobola kulimba bw'oba togiwa budde n'obanga olina diguli zonna kati togimu obudde ng'ezika ng'ekwegaana bawulira nawe olugamba nti ekigambo ekisooka nti audhu agamba nti otalina budde bwayo eddukako ku lulimi ennyukuta ziba tezikyatuula nga tezituulako kati bw'owulira ng'atuuzaako bulungi aba agiyitamu on daily program era omusalutinganga nembanga nafadda si yakusaaga eswaze ebyo oli ajja n'asoma kutuba nemwena nemutya naye esola bwetuuka negati obedde yono naye lwaki tebitera kutambula bibiri bwekiba nti Qur'ani enywedde ku lulimi ku mulembe guno ate bira tebyatuka ate bira byatuka ate Qur'ani teyatuka osanga omusomi wa Qur'ani naye nga bwe badda emimbali basomagira naye ate bwatuuka ku Qur'ani nga mulungi kamala mu basooka balongofu bali babigatta naye kati kizibu buli kimu kyetaaga obudde bungi anti okiperfectinga perfection mukyo yetaaga obudde bungi yerimu ne Qur'ani era bw'osanga museeka nga yatuka bulungi mu irimu ate Qur'ani tetambula ate bw'osanga nga Qur'ani etambula bulungi irimu teyatuka bulungi yo salaf salihin bali babikuba byombi naye kati olwaleero buli kimu kitaaga obudde bugwawo bwoza bwotula ku Qur'ani osobola okufisa akadde era ogenda ovaawo ng'okooye bw'otula mu hadiisi toddamu kujjukira ate Qur'ani ojjako Allah era kizibu osanga omwalimu nga byonna biseseetu ng'asambisa abiri tugende va mu luloddo tulina ani ono Kisame Yunus Tata Zainab okuva emutungo kunya namba 3 omusawo waliyo mu nsi muno ebifo omutakkirizibwa kusomera Qur'an mu nsi muno mulimu ebifo nga situkkirizibwa kusomeramu Qur'an bana bali ku radio palo babulireyo bibiri ekisookera ddala ekifo ekisooka toilet omwanadamu takkirizibwa kusomera Qur'ani mu toilet ekifo ekyokubiri ebiyigo ekyo kiri kimu eyo ansi eryemu kati ekifo ekisooka toilet biyigo washroom bathroom ki byonna bye bimu ekifo ekyokubiri akatale akalimu ebireekaana omulimu n'ebintu ng'endongo ebiyinza okubeera nga bakubonero yakumulamu bali mutatuswaza wali agadongodongo bakwe obubonero tulina ani ono Kisame Yunus Tata Zainab namba 3 okuva emutungo kunya omusawo w'abantu Nabiyullahi Musa alayhi salam yayina ekyamagero ky'okugjayo omuggo ne kufuuka omusota tuweeyo n'ebirala bibiri bye yakola nga byamagero قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا
omuggo ogwo Mungu yalagira nabbi Musa agukubisa ejjinja libere nga liyiwa amazzi ne gavaamu ensulo 12 kubika ebyababano Israila bye yali akulembedde. Base bibiri ekyo kimu. Ekyamagero ekirala nabbi Musa yakwata omuggo ogwo Imamu mbuuza ngera kyakumugga ekyamagero. Nze simanyi oba kya mmere oba lumonde. Ekyamagero kya nabbi Musa ekitali kusula muggo ne guva mu musota. Neyanza Mungu agamba mu Quran wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri su'. Yalagira nabbi Musa abirenga ateeka omukono gwe mu nsawo yagujayo nga gwaka nga gutemagana nga tekuli wadde. Obubonero 6 abassebo ne banyabo aweeddwa obubonero 6 kubanga sitadalla akasoleeta obujulizi mu Quran oba hadisi olw'okukola obubonero 6. Sinani Badru wa Kinyankali atuweereza since emitwalo 3 gigendawo alina problem ku hearing message bwesomye ziri ku simu yange. Mashaallah. Jazakallahu khairan. Tozindekera nonetera ebizibu ku kiyama. Azadde ku simu yange Sinani Badru wa Kinyankali emitwalo 3 give it to the one with the hearing problem message. Njikuwa gisome? Kakati tuli nani? Ismail Muwanga Ssenyonjo okuva ewa Kiso namba 4. Owennyonyi gwe muwuliro yayogera ayambadde ebintu by'okumatu asobola okuba nga atambulira wamu ne banne. Yes, kituufu. Ezo kindly give it to the one with hearing problem. Kale ewanza asome ebibuuzo banampaddi kale katugendera mpola mpola. Tuli nani? Ismail Muwanga Ssenyonjo okuva ewa Kiso. Abiwa Kiso bakiikirire mu kusoma Quran tulabe. Tugenda kusoma mu sura ki? Ikhlas. Tugende. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Mashallah. Oyo yewe nyonyi unyange na kinsige. Niwandisa. Ndiwandisa. Wandisa. Nina fetu mutuma kubanga muto waffe yali bamita Ssenyonjo. Tugenze. Yes. Nabiyullah Isa alayhi salam mu byamagero bye yayina yasimulanga abazibe ne balaba. Tuwe ebirala bibiri. Nabiyullah Isa alayhi salam Allah tugamba mu Quran wa abri'ul yasimulanga ku maaso g'abamuzibe. Ekyo tokyogerako. Bakiganye already yakituwadde. Kati gwetayo birala. Yazukizanga abafu biidhinillah. Bizinda kyeki? Ku lw'obusobozi bwa Allah. Then Nabi Isa alayhi salam yasaba Allah ekijjulo anzala minas samaa'i maa'ida ne kikeeri abaana ba Israel. Niye tugenda kuwa 5. Tetujja kuwa 6 kubanga tosome aya zenyini. Osomyeko bitundu. Kale wano mu nsi tulinawo ebifo nga bo baatugana okusomerawo Quran al-Karim batuwaddeyo 2 nawe tuweeyo 2 nga tokkirizibwa kusomerawo Quran. Ekimu ku bifo omutakkirizibwa kusomera Quran al-Maqabir erimbo. Ekifo ekyokubiri essabo. Basomerayo bulungi nnyo bulungi. Ekifo ekisooka bulungi nnyo Quran ekisomerayo bulungi nnyo ate kyekigaana. Wanyanyagiza Bakara awo bitu ebitabuka. Osumuluka Bakara yonna namba
agenda okukubamu bw'ati nga temulimukakwasa amakabir limbo yo ntuufu ekifo ekisooka ye limbo then ne mukabuli mwennyini ekyo yekimu anti limbo era kyekimu kyolimu ekifo ekirala ekitakkirizibwa kusomerwamu Quran kyetwakubuuzizza bamulonde alonda asembera ku muzindaalo amanya Abdul Karim Sulaiman Sentamu okuveeka empettula namba 2 anyongereza ku kyamuganda wange soka al-maqabir mu eri gye tuziika olwokuba ebifo bikyali bingi ekyo kireke oleeteyo ekirala kubanga olidde ekyo kyo ukyalina ebyokulonda wangi lwaki obuukira ku Nankana soka al-mazbala ku kasasiro tetusomerawo Quran ekifo ekirala nga waliwo ebireekaana bingi wali yakirese anti akatale baali basirise ddi ekifo ekisooka tugambye al-mazbala ku kasasiro tetukkirizibwa kusomerawo Quran n'ekifo ekirala nga waliwo abantu aboogera kati akyusizza mu bukyusa terminology taamu akozesa kuleekana kati n'akozesa kwogera era kyekimu nekiri ekyo oba nyonyola kyoli naye tujja kusalako obubonero tetugenda kusalako obubonero naye tetujja kuweera ogera sibamazeeyo obubonero buvudde mu Kulaane katumale okuga obubonero buvudde mu Kulaane naye gundi gwe otondekera sente zo jamaani kuyamul kiyama neraliikirira okundetera ebizibu duniya si nyangu namba emu yafunye obubonero 9 namba emu yafunye obubonero 9 namba 2 obubonero 9 namba 3 8 namba 4 2 nam okukola eri omuntu wa bulijjo 107.9 Power of Africa Radio mwebalire ddala yonna gye musinzira okutugoberera tugenda kuwumulamu okwo katono nnyo tukomewo ate tutegeere olusiitaano lusooka nga bwe lutambudde n'ebiruvuddemu byonna. RS Recruitment Services abasangibwa ku plot 38 Lumumba Avenue Nakasero beetaaga abakozi okukolera mu mawanga aga UAE, Dubai, Qatar, Kuwait ne Europe. Emirimu egiriwo mulimu egy'aba cleaners, warehouse workers, airport loaders, security guards ne badriver n'emirala mingi nnyo. RS Recruitment Services bakkirizibwa Ministry ya Gender, Labour ne Social Development era nga bw'ogenda otandikirawo okukola ate ng'emisala mirungi. Ezzimu eri 0708 793 631 oba 0 omuwanguzi mu nsi muno nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana we okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne hafu basale kati wezire kyowa secondary asobola okufuna basale ku mitwalo 40 owa primary emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttaamu esooka bafune ku 075 32 03 27 ne ku 0782 33 37 04 ne ku 0702 33 37 04 beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika.
Yamada Luminac Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna. Amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina ekyagendera ddala mu maaso. Abantu abo basomera wansi wa miti, basiraamu bapya, buli lukya abasiraamu beeyongera mu kitundu ekyo, naye mu kubasomesa okusoomoozebwa kw'amaanyi kwe basanga. Twetaaga okufunayo classrooms mwe bagenda okusomesa abasiraamu abo. Ate tomanya basobola okubeera empagi ennene egenda okuwanirira umma wano mu Uganda okuva mu bitundu ebyo ebyekyegeegwa. Kakati ky'olina okukola jangu nnyo okubeera nti weefunira ku mpeera eza saddaaka eyeekulukuta, nga oteekayo kyonna ky'osobodde 1,000, 15,000, mutwalo 5, 10 kakadde, osobola okuvaayo n'obuyambi mu ngeri zonna kubeera nti tuyimirizaawo ate enteekateeka eno ey'okwongera ku bungi bw'abasiraamu mu Western Uganda n'okunyweza abo ababwegasseeko. Ogenda kuweereza saddaaka yo ku nnamba eri 0706 74 67 0706 74 eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio, oba ku MTN Mobile Money eri 0777 11 7923 0777 11 7923 ereeta mannya ga Sozi Mohammed Haruna. Teeka ku kyonna ky'osobodde okubeera nti tuyamba ku nteekateeka eyo okutambula mu bitundu ebya Western Uganda. Omanyi kye kitegeeza okusiramuka naye omuntu n'atasoma kiba kyangu okuddayo ate eri gye yava. So tetukkiriza abantu kuddayo gye baava, tufuuke ensonga eyongera okubanywereza ku ddiini y'obusiraamu nga tubayambako okuzimba ate we banaasomera. Bwe tunamaliriza ekyo nkakasa nti buli kimu kijja kubeera nti ate kitereerera bitambule bulungi. Enamba eri 0706 7467 oba ku 0777 11 7923. Tuli mu nsi etaano ya mumanyi 225 The Road to Tukke Restaurant. Tuli mu lugendo olututuusa ku Tukke Restaurant nga 29 omwezi ogwokusatu. Ensi etaano eno lwe tugenda okubeera ne Grand Finals ezaayo. Booking akati mutwalo gumu gwokka ku namba eya 0753 23 mu mannya ga Kayongo Hakim. Obeere nti ogula tiketi yo nga bukyali. Tuyinza otuuka awo mu nnaku ezijja mu maaso nga tiketi ziweddewo. Nabwe kityo weekwate eyo nga bukyali. Tugende wa Kalani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twayingidde omutendera ogwokubiri. Wano nga bikyukamuko nga bwe twabategeeza mu kusooka. Tulina abasitanyi bali bana okuli Sengo Husna kuva ku Madina Islamic Senior Secondary School, Abdul Karim Sulaiman Center kuva Kawempe Tula akono Kalumatendo. Kisame Yunus okuva Mutungo Konya ne Muwanga Ismail Senyonjo okuva Wakiso. Sengo Husna kuva ku Madina Islamic Senior Secondary School mu Qur'an yafunye obubonero 9. Ebibuuzo bye bibiri yabituuse nabeera nga alina obubonero 19. Abdul Karim Sulaiman Center kuva Kawempe Tula mu Qur'an alina obubonero 9. Ebibuuzo bye bibiri yabituuse nga 5 nabeera nga alina obubonero 19 naye. Kisame Yunus okuva Mutungo Kunya omusawo ow'abantu mu Qur'an yafunye obubonero 8. Ebibuuzo bibiri yabituuse nga 10 yakifunyemu obubonero 6 nabeera nga naye alina obubonero 19. Muwanga Ismail Senyonjo okuva Wakiso mu Qur'an alina obubonero 2. Ebibuuzo bibiri yatuuseko kimu n'aba nga alina obubonero 7. Sengo Husna okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School obubonero 19. Abdul Karim Sulaiman Center okuva Kawempe Tula obubonero buli 19. Kisame Yunus Mutu okuva Mutungo Kunya alina obubonero 19. Muwanga Ismail Senyonjo okuva Wakiso alina obubonero 7. Kulalya muntu wa bulijjo namba emu ajje ku muzindaalo tweyongereyo ate mu kitundu ekyokubiri ekyensi itaano y'olunaku olwaleero. Nambemu erinnya Sengo Husna okuva ku Madina Islamic Secondary School Nsanje. Kale
abatuulize basomeremu aya esinga ebbeeyi mu Quran al-Karim. aya esinga ebbeeyi mu Quran al-Karim ayatul kursi. Abawuliriza basomeremu aya esinga ebbeeyi mu Quran al-Karim kibagambye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. bamwe obubonero butaano bamwe obubonero Tatuswaza inshallah tabaraka wa taala. Mu bitonde Allah bye yatonda mu nsi muno yabiteekulamu emiteeko esatu mu mpangaala. Waliwo ebeera ku lukalu, waliwo ebeera mu mazzi, waliwo ebeera ku lukalu ne mu mazzi. Njagala owulirize bulungi ekibuzo kirimu figi mungi. Nziramu mu bitonde Allah bye yatonda ebiri ku nsi kuno yabiteekulamu emiteeko esatu. Waliwo ebeera ku lukalu, ogwo muteeko. Waliwo ebeera mu mazzi, ogwo muteeko. Waliwo ebibeera sayidi yombi nga kisobola okubeera mu mazzi ne ku lukalu. Kati ekibuzo kiri awo. Ngenda kusoma kibuuzo kati kasobola ng'otegedde ebyo. Ekibuuzo kibuuza bye tulya ebyakkirizibwa okuliibwa nga bibeera sayidi zombi tuweebyo kimu. Ebimu ku ebitukkirizibwa okuliibwa nga kibeera both mu mazzi ne ku lukalu. Enswaswa. Bamwe obubonero amazeeyo tatuswaza batuli namba 2 Ni Abdulkarim Sulaiman Center mu kubeekawo empettula namba 2. abeekawo empe bwe baba nga balikawo empe awo nga bakuwuliriza wayimiridde mu namba 2. Tusomeremu essuula esinga ebbeeyi mu Quran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله آمين آمين. bamubonero we الله فيك. Banange ebino ebibuuzo bijjawo ebityo nga batugezesa essula esinga ebbeeyi olenza okuba ogimanyi. Aya esinga ebbeeyi oba oliabuuza kati bakiki babuuza naye abaana bano basobodde okuba nga bafuna ansa entuufu nga bwe babisomye webiri bye basoma bibisinga ebbeeyi mu Quran eri yadde aya ate eno ssuula ate n'ebirala bikyajja ebibuuzo mulayini eyo bwetyo naye onoowulira wali musajja tali eyo. Kale kakati ebisolo ebitaliibwa nnyama ku lukalu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa ebitendo byayo. Nzira bane wakwegendereza nnyo ebisolo ebitakkirizibwa kuliibwa nnyama ku lukalu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwulira ebitendo byabyo. Tuwe ekitendo kimu. Twagala mannya ga bisolo kitendo. Webanga efulumya obusa bwayo bubeera mu kifo kimu. Wangi?
ensolo eyo ebanga efulumya obusa bwayo bubeera mu kifo kimu tebusaasaana. Teribwa nnyama. Nam, for example nga kahos. Hosi kyekigazi. Akabalasi. Nga tewaliyo kabalasi iri nsolo nsajja ssebo si yakusanga. Oleka tugirabangako. Ena maaso yenkana gwe naamu gwe maaso yaayo. Yenga yibiri manyi gyekoma oli kukaita akabalasi. Sekansaba kunzijjamuku. Ebisolo ebyatuganibwa okuliibwa ennyama ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayigiriza umma tiyasomesa mannya yagaba karakita ti ensolo ekola bweti teriibwa kubanga ensi zaawukana abali mu winter balina zaabwe bali mu desert balina zaabwe fe batalina winter na snow na summer na kibi naffe tulina byaffe ye naagabanga karakita londayo karakita emu ti ensolo weba erina kino teriibwa nnyama. Ensolo kasiteba ng'eyigisagana amannya amawanvu. Ebakuba obubonero. Barakallahu fiika. Bali mutatuswaza. Ate ye musawo waabyo. Wabantu si babisolo. Kale kozi bagende nti gwani? Kisame Yunusu namba 3 eridde mutungo kunya. Baasi. Birabo tuno biwangula simanyi mapoloti simanyi mataka. Inshallah tujja biwangula temutya. Inshallah. Tukakuka kiliniki ho wali no janja abantu bate kiwedde mwana wange. Soko babulire ekigambo ya team kitegeeza ki? Mungu agamba mu Qur'an alam yajidika yatima ng'abuuza mbaka nti teyakusanga ng'oli mulekwa yatimu ye muntu afiiriddwa omuzadde nga tannatuusa myaka egy'okwerooterera oba egy'okukula. Ddamu gumu aya gireke gy'osoma erikiriya kano kaluganda kobonziriramu. Yatimu ye muntu afiirwa omuzadde oba abazadde nga tannatuusa myaka bamulonde. Namba 4 amannya Muwanga Ismaili okuva ewa Kiso. Yatimu ye mwana afiiriddwako kitaawe ng'akyali mu myaka egitannayawula. Bamubonero bubiri. Taata yekka yakola yatimu. Mama talinayo mulimu. Bamama bonna ne bafa ne baggwayo ne bajajja mukyala ne baggwayo nga taata waali tasobola kuba yatimu. Taata naye talina wadde ekikumi tasobola kuba yatimu. Mulekwa yava ku kitaawe mu myaka egy'obuto. Ebyo bibadde kiriya naye ako kadde kabulamu. Ekitegeeza na bano abakuze emyaka 3 so nokweta kulira ono ekimuyisa mulekwa tasobola kweta kulira ne bwokwata sente zakyawe zaleese miliyoni 4 agula lindaazi amakulu tamanyi value ya sente agulamu kimotoka kino ekibazanyisa kyokka miliyoni 4 weweta yatimu mafakada abahu qabla sinni albulugh abaviddwako kitaawe. Kale mubakka mu ntaana ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam muteekayo baali bana tuweeko 2. Kwaliko Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne kubeerako ne kwaliko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne eryokubiriganye terinagaana imaamu terinagaana. Kati bannange njagamba Badusina atuweeze futaali tubeere tumuli atuweeze futaali abeere wano nga bwe tulinda mwana mulenzi dokita. Kwaliko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne bamulonde erinnya lifuuse erinnya. Namba 3 namba 2
Amanya Abdul Karim Sulaiman Center mu kuveeka wempe namba 2 asooka ngaseka watu gambye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne Fudalu ibn Abbas radiyallahu anhu bamubonero barakallahu fika Fudal ibn al-Abbas wetafadhulu wani waffe erinya Fadulu wanofa mutafadulu ate baidu lwagolo Fadulu another name board is a board nakutuka muno olulimi mutadira Fadulu katuli nani wanga Ismail Sonyonjo kuve wati kali jeneza chechi dhuhia jeneza ke katandalo oba kyekintu mutisitulira omufu towanika mukono nga tebannaba kugamba nti bamulonde buli wensirika bwe nti bagamba nti osobola okuddamu n'otereeza oba nkigabe jeneza ke katandalo ekintu mwetisitulira bamulonde omufu bamulonde jangu tulabe namba jeneza gwani nze Kisame Yunusu namba 3 dakitali okuva mutungo okunya jeneza kigambo otwa tukireta mu lulimi Olwarabu kirina enjatula 2 tulinamu aljanaza ne aljinaza janaza nga kwetu janaza ye muntu omufu maiti jinaza ke katanda wetukisuya mu lulimi Luganda jeneza ye mufu gwe tugenda okusalira namusaleko obubonero bubiri nampa omulala tobozeewo kabonero kiganye Jeneza ye mufu Erinya Sengo Husna Abdallah okuvira ku Madina Islamic namba 8 nambe jeneza ye mufu mu katanda bas bamubonero bubiri baba akyali yekabera mayiti nakatanda nga kaliko kabakatanda bwetubagatta ne bafuuka kyekimu bagamba muleete jeneza tugisalire wata nagenda mbabuuza mayiti eririddawa ekyali mu ddwaliro mayiti etuuse bwamala okuyingiramu ne bafuuka kyekimu bwe kaba kakyali bali kokka kaba kayitibwa katanda lwakuba ffe byonna tubiyita jeneza wadde olulimi lwaffe lwavu jeneza muyiteeke kumuka lugizeeyo muziti genda ku musitu bagee batwazike ku jeneza kanobuuza wali omufu oledi mwali mu katanda bamuleete mu Luganda si ketuyita akannyo eka kutabula bintu badde ani nawe Oluganda lwavu jeneza mu bufunze mayiti bwe bamaze okukolebwako emikolo okunaaza kuzingibwa ne bagissa mu katanda tuyita jeneza era tuyita salatul janaza esola y'omuki y'omufu naye twategeeza mu bufu nga ali mu katanda naye oluusi jeneza esobola okuba nga tugikozezaawo magezi nga stretcher kati nga waliwo obuzibu nanka nti tusobodde kufuna eri tufuna emiti tusibasibawo ebititi netubigata era naye bajeneza sobola okuba nga magezi maganda kale kakati naye bakuganye nti abakka mu ntaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuteekayo tweyo babiri bali batwaddeyo babiri ali ne Fadulu abamu kubakka mu ntaana y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwaliko Zaid bin Thabit ne kubaako ne Kaab Ubay bin Kaab bamulonde oli namba meka ono namba 4 namba 3 aliredde batali tugende ku 2 amanya Abdul Karim Sulaiman Center mu namba 2 okuveeka empetura sahaba omulala bamu kubakka mu ntaana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kwaliko Khusam ibn Abbas radiyallahu anhu ne kubaako ne Abbas
bin Abi Talib radiyallahu anhu bamubonero kati ono yatunuddeho nnyo ng'ajja wanya okubuuza ekibuuzo nga watunudde okola ekyo nodda ne mukati beebo Fudalu Kuthamu ne Ali ne Abbas radiyallahu anhum jamia kakati mu kibuuzo ekizze mbaddemu ebisolo ebitaliibwa ebisolo ebiri haramu okuliibwa ennyama characters zaabyo ensolo yonna nga erya fresh teriibwa nnyama eruma ennyama mbisi yino omusaayi guyiika oba tubeera naye waka oba ebeera mu nsiko tetugirya nnyama ndiku ziri ku lukalu kubanga ate ez'omu mazzi gyeziri ezirya fresh naye nga ziri halaali ebeera mu mazzi nga tevaayo okujja ku lukalu ngaobulamu bwayo mu mazzi naye obeera fresh tugirya n'ekyennyanja kyennyini kirya fresh naye lwakuba kyo kya mu nnyanja crocodile ate eyo eri both eyo sooka ogireke toginywegako crocodile sooka ogiteeka ebbali totabiika crocodile eyiga ku lukalu neyiga ne mu nnyanja eyo giveeko waliwo class eyo nayo ndala mbadde nkyawera ku class eyo ku lukalu lwokka oba eyo mu mazzi mwokka ensolo yonna nga ebyokulya ebiyigisa mannyo olejaga nti n'ente omudde buyigisa ki n'embuzi naye tugamba ebiyigisa amannyo fresh kubanga ente erya muddo yo terya nyama naye ensolo yonna eyigisa enjala ebyokulya byayo nga kapa amaala ago zitayiga ezo teribwa nyama yayo oliti n'ebiringa ebyo then wetugenda mu mazzi ebyamazzi ezibeera mu mazzi zokka nga tezivaayo zo zina birala naye ensolo ezibeera ku sayidi zombi 95% teziribwa nnyama nga singa bamugigoba ku lukalu nesanga ennyanja esigala egenda bugenzi obanga omulaba abadde agigoba badde mu mazzi ne gaggwayo era yo netuka ku lukalu neyeyongerayo bweyongezi katunakulaga naye tutya nayo yo lwetuka eyongerayo bweyongezi ebisinga ziri haramu okuliibwa zi crocodile zi hippopotamus zi tortoise waliwo n'emisota egirina karakita eyo ng'eri guwangalirayo neeno waliwo ekyasulayo mu mazzi emisota egimu naye waliwo egimu nga gisobola yonna ebyo mbadde mbyogera kulinda mulamuzi kugatta omulamuzi. Oh yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirkati mbuyayiza irimu nyingi mu kitano. Mashallah. Okay, tugenda kubanga ate tufuna obubonero bwaffe nga bwe butambudde. Tulina basiitaanyi bali bana olunaku lwalina ate nga twayekyenja olwo twagalako babiri bokka era nga babiri kyandiba nga tubafunye tubaddewo n'ettaayi naye erabika etawuluddwa. Okay, tulina Sengo Husna okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School, ne tubeerawo Abdul Karim Sulaiman Sentamu okuva e Kawempe Tula, ne tubeera ne Kisame Yunus okuva e Mutungo Kunya, ne tubeera ne Muwanga Ismail Senyonjo okuva e Wakiso. Sengo Husna okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School, ebibuuzo bye bibiri abituuse mu raundi ey'okubiri, n'alondayo ekibuuzo kibuna kituuka n'afuna obubonero 12. 12 watubugata n'obwasoose mu raundi yasoose 19 aba n'obubonero 3 Abdul Karim Sulaiman Sentamu okuva e Kawempe Tula mu raundi yasoose yafunye obubonero 19. Mu raundi ey'okubiri ebibuuzo bye bibiri byonna abituuse n'alondayo emirundi 2. Mu kulonda emirundi 2 around ey'okubiri afunye obubonero 14 wetubugata ne 19 aba n'obubonero 3. Kisame Yunus okuva e Mutungo round yasoose yafunye obubonero 19. Round ey'okubiri ebibuuzo bye biganye n'alondayo kimu n'akigwa n'asalwako obubonero 2 n'abeera ng'asigaza obubonero 17 ku 19 bwe yabadde nabo mu round yasoose. Muwanga Ismail Senyonjo okuva e Wakiso mu kusooka yabadde n'obubonero 7
ate raundi eyokubiri ebibuuzo byombi biganye naye alonzeewo omulundi gumu n'abeera nga alina obubonero 9. Sengo Husna okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School obubonero 31. Abdul Karim Sulaiman Center okuveka Empetula obubonero 33. Kisame Yunus okuva e Mutungo Konya obubonero 17 ne Muwanga Ismail Sanyonjo okuva Wakiso obubonero 9. Abayiseewo okugenda ku mutendera oguddako Abdul Karim Sulaiman Center okuveka Empetula obubonero 33 ne Sengo Husna okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School obubonero 31 beba bayiseewo okugenda ku mutendera. Tuddiremu abayiseewo n'obubonero bayitiddewo. Ayiseemu asookedde ddala mu kifo ekisookera ddala ye Abdul Karim Sulaiman Centamu okuva Empetula obubonero 33. Sengo Husna okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School obubonero 30. Bagudde mu bimeka? Kisame Yunus okuva e Mutungo obubonero 17. Ate Muwanga Ismail Sanyonjo okuva Wakiso obubonero 9. Basi. Kino message tabiyo. Message eno. Ismaila Simakula. Agamba assalamu alaikum Imam. 10,000 shillings for you. 10,000 shillings it's for that lady Mazzi. Ekitegeeza kiki? Omutwalo gugwo. Omutwalo gwa. Sente seyokubiri. Gagula mazzi gakunywa. Azono mumbejja. Lady Mazzi. Lady Mazzi. Kategete. Barakallahu fiik. So Ismail Simakula muzije kumangu sente za matezi nise ebizibu kiyama jamani. Buli amanyi nti na sente ze. Bolufuma ngojja kubanga kiyama si kyangu. Jazirera birazi ku muzenyanya. Embera mugimanyi namwe. Abasita betugenda kufuna onakorencha. Onakorencha mukwatanga ku budde. Twetaaga Motebi Abdul Ganiyu okuva Kanyanya. Tuina Ibrahim Motiaba okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School. Ne tubeeramu na Ismail Saad Motiaba okuva Kasangati ne Asia Rahma okuva Ebombo. Kambadde mugumu Motebi Abdul Ganiyu okuva Kanyanya, Ibrahim Motiaba okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School, Ismail Saad Motiaba okuva Kasangati ne Asia Rahma okuva Ebombo. Lero na Korencha. Sawa musanvu zibasange nga mutoose wano inshallah. Inshallah. Kenebaza omwami oyo Semakula. Ismaila Semakula. Tweyanzege barakallahu fikum. Omwana oyo wagwandugwa gwa katende. Bwabirya bwakola ki? Wawazambo. Kukola byo omuntu wa bulijjo mujje namba emu osiibule abawuliriza. Tumirayo omuntu omu tumalirize. Erinnya Sengo Husna Abdallah okuviira ku Madina Islamic nga mbadde namba emu mu nsi 5. Tumira Sheikh wange akulira ddawa ku Madina Islamic Sheikh Alawi Kamlegeya. Namba 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya Abdul Karim Sulaiman Center okuveka Empetula. Yesebo. Antumirako okusooka bazadde bange bombiriri, nentumirako ne Ramadan Shafi, nentumirako ne buli omu awuliriza nga abatula. Omba mwita Sulaiman Juma Kabanda ne Hindu Namusoke. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Betula tulina omwana envumulo mutandika okuleeta ebirabo nga bukyali. Mwesonde sonde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yunus Kisame okuva Mutungo Kunya. Yes. Ntumirako ku mukulu wange mukyala Rahima. Akola ka makeup kalamanzani abakyala abali mu bitundu by'ebbiina mbakubiriza akaswahili ke wayingira nakola manzani sike kaba kamalako akola akaidi. Ntumirako ne ku kitebe kya piraawo kunyawo ekirika abamusa ne chapati za Saifula. Mungu aberenga atusasira n'abasiraamu bonna mu dunia. Kitebe kya piraawo we bakunganira oli omukyere. Fena we tukunganira kuli omukyere. Muina association mu Uganda. Namba 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismaili Muwanga Senyonjo. Okusooka nebaza omuddu ansindikidde emitwalo 3. Jazakallahu khair. Saba Allah kumalire byonna ebikutawaanya. Amin.
ngenda kutumira mukadde wange Ajati Farida Namuleme ali wa Kisaawo, mukyala wange n'abaana bange nsaba Allah abawonya obulwadde obubaluma. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensi ttaano y'omumanyi 1225 ey'olunaku olwaleero abweto bwetambudde. Mukkirize mbasibulire wano mbalekere program mpulidde kamenya ate bongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bw'atyo bwe badde program